Police ekamulitandise okunoonyereza ku nfa y'abantu babiri abasangidwa nga bafidde mu nnyumba mu kiro kyekimu ekigezesa olunaku olwaleero. Abagenzi Ronald Angulia myaka 55, Webonaume gibayita in Bunaume mu Kamule municipality eri mu Busoga, ne Samu Mpabi w'emyaka 7. So omwogezi wa police mu kitundu ekya Busoga North Mike Kasada agenti fire butenda bategerekeka naye mirambo kabasuke bajeke bejje bongera okulaga ate ki ekigenda mpuliriza okuddirira. Abungereza nayo yegase ku America bwerangiridde nti egenda kusala ku buyambi bwevujjera amawanga ga Africa. Jukira nti buli government emaze kunyigizibwa. America bwemala okusala ku obuyambi ampuliriza ku mawanga agawerako okuyita bitongole byayo. In fact iyo yajja mu sente mu bitongole byayo bidduukirize byakulaakulana. Kati weesanga ng'ate era okutagala kwe kumu ku misolo America gye yateeka ku mawanga gannamukago naddala mu byenkulaakulana nayo gatandise munafu okwerwanako. Kubanga Omuganda alina enjogera nti seera ky'olina bakuseera ekyoyagala. Seera ky'otunda seera ekikyo kubanga gy'ogenda okugula bagenda kukuseera. Kati bagamba nti seera ky'olina bakuseera ekyoyagala. Kati gavumenti ya Bungereza mpuliriza nayo ebikudde ekyama naddala ku nteekateeka ampuliriza ez'okusala ku buyambi egiyite foreign aid, era nga bakutegeeza nti ebisaawe bigenda okukosebwa naddala kw'okusoma kw'abaana children's education, agattako n'ebyobulamu ebiri mu layini ey'abakyala, era ng'okusingira ddala Ssemazinga Africa yagenda okusinga okukosebwa. Mujjukire nti gavumenti ya Bungereza oba United Kingdom mu mwezi gw'okubiri ogw'omwaka guno kati ndowooza emyezi 5 egiyise yalangira nti egenda kusala ku nsaasaanya eri amawanga gebadde ekwatizaako mu gye bayita foreign aid spending, era nga basajja bagamba nti bagenda kusala ku buyambi buno n'ebitundu 4 ku buli 100, 40%. Kati kankugereze singa omuntu abadde akuwa siringisi 10 bwakusala 40% aba agenda kuwa siringisi 6, agenda kuwa siringisi 6 oba sente 6. Iyo percentage nene kampuliriza naye era kyenagambye nti bagenda kyogerako nti eno kati guno omulanga gwakuwa Mulatinis government ezibadde zisinguganyula mu buyambi buno nti okuziba omuwaatwa kyekisana okukolebwa kubanga n'okubeera ku muntu akuwa obuyambi ate ng'olumu buli condition kati nga etwafiirwa akatale Uganda bwe leetunda ebyamaguzi mu kuluka lwa America mu katale ka Goa African Growth Opportunity Act ampuliriza eyo nga twalina okutunda ebyamaguzi ku katale ka America awatali musolo. Uganda leetunda ebyamaguzi ebisoba mu 10 products ez'enjawulo naye ako baakatufuumulamu Joe Biden nga tannaba kuva mu office y'obwa president, era ng'ensonga eyaweebwa yali ya gavumenti yakuno okunyigiza eddembe ly'obuntu bannansi naddala okusinga bali ku ddobwa obula gavumenti. Kati foreign aid nampuliriza gumunaffe atugoberera naddala ku YouTube channel bw'obanga otaddemu olunaku lwo YouTube noteekamu olunaku lwo emboozi nampuliriza oyongera okugifuna bw'obanga erabye okwasaganya. Kati gavumenti nampuliriza eya Bungereza yegamba nti eno foreign aid spending ku bitundu 4 ku buli 100 ekitegeeza tuyinza okwogerako nti bawanuddeyo obuyambi buno okuva ku nnyingiza y'ensi Bungereza gye bayita gross national income. Esente ampuliriza eziyinza okwogerako eziyingiziddwa mu gavumenti baziwanudde okuva ku 1/2 0.5 okutuuka ku 1/3 0.3, era nga nabwe kitampuliriza in fact 1/2 0.5 then 1/3 kati nakitegeeza in fact okuva mu makati okudda ate mu katundutundu akatonotono
era kino gavumenti ya Bungereza ekikoze egamba nti essente zegenda okusala ku buyambi obadde bujja mu Africa ate obutafaanako ne gavumenti ya Trump yegamba nti sente zino ka America baziyagaliremukko abayiri ban'omusolo kati Bungereza sente zaayo ate egenda kuzongera ampuliriza ku nsaasaanya ya byakwerinda oluvannyuma lw'okuteekebwa ku nninga ensi ya America era nga bagamba nti defense spending kategena kulinya n'ebitundu 2.5% naye ngeno bakusala 40% ekitegeeza kati sawuzi buli muntu atandise kugogola njuyi nti America bwe yabiwizaamu United Kingdom eno ekiraba nayo yeetaaga okugira munafu okutereeza house yaayo era akasente kegenda okusalako bakolaga nti 22.5% esente zebagenda kuziteekayo ate okwongera okunyweza ensonga z'ebyokwerinda defense spending nga kyedidde enninga okuva ku nsi ya America kati ekulemberwa bijodolo Donald Trump okusinza mu lipooti ekwatibwako ensonga z'amawanga ag'ebweru eya Bungereza naddala eraga amawanga gabadde gafuna mu ssente zino ez'obuyambi bakolaga nti okusalibwako kuno okw'omwaka guno kukosezza nnyo okusinga ssemazi ga Africa oba yegenda okusinga okukosebwa era nga ssente ntono nnyo ezigenda okugenda mu kisaawe ekyobyobulamu by'abakyala sako n'amazzi amayonjo n'okusoma kw'abaana nga baga nti kakati singa essente zibadde zijja ku mazzi amayonjo n'ekisaawe ky'ebyobulamu ekiyinza okuviirako ate endwadde okweyongera kabe kasingira okufa kw'abantu waliwo ekibiina ampuliriza ekimanyiddwa nga bondi era nga mukago gwa ebibiina ebituukiriza okuva e Bungereza bo bategeeza nti abakyala sako n'abaana naddala mu mawanga oba mu bifo gye badde batafiiriddwako nnyo be bagenda osasulira omuwendo ogw'ekibonyoobonyo kino ku ssente ze zigenda okukendeera kati era nebeera nga alamukolo nti kati guno omulanga guno oguwuliddwa kati zi gavumenti zirina okuteekawo zirina okutema empenda balina okutema mpenda kakati ebutebe bagenda okuziba emiwaatwa egirekeddwawo amangu nga Bungereza emaze ampuliriza okujja mwenda kati nekira ampuliriza ajjukira nti obuvujjirizi mu ssemazi ga Africa naddala ku by'okusoma by'abaana kati gattako ampuliriza nekyoyinza okwogerako n'ebitundu omutudde bannansi ba Palestine ze bayita occupied Palestinian territories kati bakolaga nti eno obuvujjirizi bugenda kuserengako ebitundu 21 ku buli 100 yadde ate wabaddewo okusuubiza nti obuolyawo kiyinza okukyukamu so kitegeeza nti gavumenti ya Bungereza essente zeeyisa mu pulojekiti ezitali zimu okuyamba Abafirika naddala mu byensoma ebyobuyonjo n'ebirala ze zigenda okusinga okukosebwa naye ate ensaasaanya naddala mu bitongole ebiri ku mutindo gw'ensi yonna multilateral aid bodies kati ng'ensimbi z'obwa banka y'ensi yonna zino ampuliriza baga nti zigenda kusooka zisigale okusobola okuyambako pulojekiti ezitali zimu kati yogera ku kino ekya Gavi Vaccine Alliance omufulumya eddagala eriyambako naddala okutaakiriza endwadde z'okubira obulabe era nabwe kitampuliriza era obuvujjirizi bwa Bungereza naddala mu kuyambako ku bantu abeetaaga ebyokulya obujjanjabi naddala bifo ebitundiddwa nti kati bya bulabe okuli Gaza Strip mu Palestine okuli ensi eya Ukraine mu kibuga Kyiv n'ebitundu ebirala sako ne Sudan ye Khartoum ye wali Omar el-Bashir kati okusinza ku minisita wa Bungereza ow'ensonga z'okwekulaakulana Baroness Chapman yeetegeeza nti kati buli pawundi eyina okukolera abawi b'omusolo aba Bungereza era bwe kityo ye ng'agamba nti kaakano abantu bangi bayiyeewo omubiri okuyambako pawundi ez'okugenda kuyambako ku pulojekiti ez'abawejjere okwetoola ensi yonna naye nga baga nti kakati bagamba nti essente zino kituufu zigenda sigala nga zikyaweebwayo naye kati gazitandika otambulira mu kkubo ery'okusoosowaza biki ebirina okubeera nnamba emu bankugambye nti Bungereza ssente zino ate teziyimiriza buyimiriza na mutima guli ogwa Trump kakati egweza okwogerako nti Omumerika kati yali ku mwanjo
America first. Tulina green card wayingira mbongeza tu mu America tulina mpapula era mu birengira ku mikutu gya mukwanira wala bakusanga oli ku kipakas aba IC ne bakusalako ne bakusaka empingu kubanga omusajja yakyogera nti mu munyonyonte ensimbi zombi w'omusolo ez'abannansi America national spending ezagendaga ku ntalo Ukraine biki ezo nabazimbiriza. So Baron Stepman lagamba nti buli pound eva mu nsawo yo y'ensimbi zombi w'omusolo mu Bungereza kati ensimbi yegenda kufuluma nga esosowaziddwa ku bintu ebigenda okukwata ku Bungereza first. Kyefaanaanyirizaako ng'ekya Trump America first niyo omusajja agamba nti nsasa obuyambi nyongere ku nsaasanya yange ebyokwerinda ekitegeeza nti kati Bungereza first. Omusajja alabye ng'ebyokwerinda engeri gy'alabye enniga okuva mu America kati naye agamba nange kanfuna akasente ako nyongere munnaffe atokateeka mu kisawo kiri ekigenda okunnyamba. So kitegeeza ki nti ffe tukyali balamu era ekitegeeza kati ssaawa zino ekyongera okulaga nti kati zi gavumenti ezibadde zi beneficiary ku nsawo eno kikiseera ekyokusala pulaani B butya embeera bwegenda okutambula. Abajjukira obulungi ennyo zi gavumenti z'abana Labour Party obukulembeze bwa Prime Minister Tony Blair esaako ne Gordon Brown bwe bali basambisa ba Bungereza bo gavumenti zaabwe zaali zisuubiza okwongera ku nsimbi y'obuvujjirizi eri amawanga amalala n'ebitongole ebyenkulaakulana nga bagamba nti tujja tuka ku 0.7% ku nnyingiza y'ensi okuva ku 0.5 eyogerwa kati nga yo bagenda gikekejjula era nga jjukira mu kubeera mu mwaka 2013 mu kisanja kya Ssaabaminisita David Cameron egonza okwogerako muna conservative ate nga alimu omunadipi omuliburo ampuliza mu gavumenti gye bali bakoze yawamu. In fact okuyita muteeka dinza okwogerako mu mwaka 2015 bali bagamba nti ate ensimbi ezo uzinza okwogerako nti zalina okusalibwako kyali tekinasigalayo ku 0.7 kati bone bagamba nti kidde ku 0.5 awo nampuliza kwetolola ku nsimbi zakwati zaako kati nsiwo egambira nti ssaawa zino bwabeerawo aid cut kati then walina okubeerawo pulaani B ku kyekigenda okudiira. Bw'owetegereza ampuliza amawanga okuva mu mwaka 2022 n'emyaka egy'emabega agasinze oganyula mu nsimbi eza Bungereza ez'obudduukirize toyinza butakona ku nsi asemaze nga Africa nengerako ensi ya South Sudan kuliko ensi ya Ethiopia kuliko Somalia kuliko Nigeria kati nosanga ensi ya Mozambique ne kubeerako Democratic Republic of Congo kuliko ensi ya Kenya kuliko n'ensi ya Uganda era nga bakolaga nti project za Uganda mu mwaka 2022 statistics ziriwo kakati gavumenti ya Bungereza yayisa mu bitongole bya ebidduukirize eri Uganda n'obukadde bwa pound 45 mu mwaka 2022 Kenya bwetyo n'obukadde bwa pound 45 kati ate abasajja abaafuna ekinjiko South Sudan eri ku bukadde bwa pound 76 kati bw'ogattako ensi ya Ethiopia obukadde bwa pound 9 Somalia obukadde bwa pound 10 ensonga te Nigeria gy'oyinza okwogerako Lionel Shea nti ogubeera guyungula yetwala bagivujjira obukadde bwa pound 10 ampuliriza mwaka 2022 kati wawulira ebintu eby'engeri ngero baga just wulira ate nga n'essente zino baziwaayo nga bakolaga nti kuliko n'abala abakwatizaako kati watabeera wakwatizaako kitegeeza nti embeera ebeera mu mbeera ya kuyuuga mubeeramu okuyuuga naddala mutambuza ebintu so kitegeeza nti yadde obuvugizi bugendayo ensi eziweebwa obuyambi tekitegeeza nti shuwadiiru kiwedde basigala bakyalina obwetaavu kate ku bwetaavu obuliwo ate n'ensimbi eziweebwa nga tezimala zigendako ekijjulwako kati kitegeeza nti munda mu nsi ezo ezifuna obuyambi kati then pulaani B olina okukolera kati nga weebuuza esente zetwafunanga ku byamaguzi bye twafunanga mu katale ka Goa ku lukalu lwa America gavumenti ya Uganda yazaawo ki bimu ku bibuuzo ebijja nti wakati mu nsimbi eziva mu musolo gw'abannansi
biki ebirina okukolebwa ate okwongera okukuma bannansi nga batambula bulungi netwalina omwanyigirizibwa. So kitegeeza nti plan B tujjukira enkulaakulana etandikira ku ffe ng'abantu twongere okunyweza enkola y'ebintu byobola bijja kukyukira awo. Mwaba nnyo kunneegattako mpuliriza mu katundu kaffe kana kasoose.